Sina kyenyiza gamba naye just I'm so excited okuddamu omulaba. Omulundi omulala. Kuba olaba omuntu weeks 2 zokka n'agenda. Bw'omweraba ne musinkana weeks 2 mwali muddamuko ne musinkanamu. Twasooka kale yasooka n'asaba ennamba neŋŋaana gimuwa. Ne mugamba asijja kati nanemerako nagamba please. Nawe wenyine awo ng'ayongera okukoyega mu wakube. Nali maze okuhavinga breakfast kuba nali ndikira breakfast. Tutera kukola wano emboozi n'abaana bakadaama basinzira eri nga balina ba boyfriend eno. Sente n'azikola n'aweereza boyfriend n'agula poloti n'azimba byonna. Ekimu ku bibiri Kadaama n'akoma nga boyfriend dala yabizimba biri mmanya ga Kadaama oba biri mmanya ga mulenzi oba nga tebiriiwo. Kino Denis abadde akikwasaganya kyakusaidiyo kuba alabika akwagala akwesiga. Kye kimu lwaki anjagala. Abadde ng'akasente akakuweereza. Ate nga nkakolamu buli kimu kyaŋŋambye. Amayumba muzimbye eno. Yajja kulaba ebintu bino. Tujja kulaba. Ye nga yajja kulaba nti yakutrustinga mu weeks 3 ezo. Namugamba wa papa wamu naye munnange wali yagamba na papa naye yasooka kunkya. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri. Tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155. Kale nze Sonko Muhammad mwasuze mutya abalungi budde bwa kumacha wano ziri ssaawa 3 n'eddakiika 3 tuli Makindye wano we tuli tukyuka tuli ku Papa's Sport. Kifo kino omukwano gwange Alan Cruz gwe nsinga okulaba nga akolera mu kifo kino seera ebisinga obungi. Twolekera ku kisaawe Entebbe tuvudde waffe bweyogerera obudde ku Maliiri ne tuba nga tujja mu bitundu by'e Makindye bino. Tuyina munnaffe gwe tugenda okuba ate nga tupiikinga olunaku olwaleero. Naye yatugambye bwe mba mujja okumpiikinga musookere e Makindye mukimeyo girlfriend wange. Girlfriend bamuyita Carol. Omukulu gwe tugenda okukima bamuyita Denis. Sookere e Makindye mukime girlfriend wange oyo ate mujje naye mubeera ate nga munkimako. Kati so gutuli okunoonya wano twazidde bila tumulinzeeko wano ku Papa's kati atugambe tudde wano nga badda ku Mubaraka tumusange then tubeere nga tusobola okuba ate nga tumufuna. Tugenda kwolekera ku kisaawe Entebbe flight oli omukulu alina okuba nga tuka ku kisaawe ku ssaawa 4:55. So tugenda kuba nga tumukima ate tubeere nga twolekera ku kisaawe Entebbe tukime Denis Carmenti wange ku Kalowell Spring. So omukyalo ono gwe mulengera wano ayina ebintu ayina ensawo tuyinamuko ebirabo tulina obba nga twaniriza omuntu mu kitibwa tugenda obba ate nga tukima olunaku olwaleero. Naye wanewo okuyimirira tebatuse tukwatira bukwatizi wano tulabe bwe tuyinza okuba nga ate twenyiga mu mbeera efaanaganako ng'eno bweti. Tulabe nga ate tumuyambako. Kale mutugoberere. So twolekera ku kisaawe Entebbe. Twolekera ku kisaawe Entebbe budde bwa kumakya. As usual nga bwetera okuba nga tukikola badde nga mutera tufollowinga. Leero kiyinza obba nga kyanjawulo mutubadde nga tutera okuba nga tutambula nga tukomawo n'abaana ab'obuwala mutera bayita bakadaama. Leero kyanjawulo mutugenze kukima mulenzi era nabo waliwo ababakazaako erinnya ery'obwa Ssekadaama nerero bwe tugenze okuba ate nga tukima. So njagala mbeere nga mutufollowinga step to step tugende tulabe nga byo bwe tukikola. But leero tugenda kuba nga tufuna opposite y'ekyo kye tukola bulijjo. Muba mutya wagenda otya byatandika bitya bibadde bitya and so on. So neera tujja bba ne questions ezimu naye tuyinza okufuna reply nga zaawukanamu kaakatini. Okwakisesinga Entebbe Road tudde buyisi wano oba tudde bwe tuti wawangamba bayidawo okungamba wakati gwe abandagirira. Bwe wajja okwanguwa kuba obudde ndaba nga obutukutte jaamu. Ewa
twolekera ku kisaawe Entebbe wano waliwo junction ey'e Makindye eyitambulidda mu kibuga Kampala. Kati wano tugenda lumba ate ejjamu mungi okusinga wano. Ekituufu tukole ki? Kale step ku step tubeere nga tweyongera mu maaso tulabe tugenda okuba nga tuyitira. Tuli Entebbe International Airport, tuzze okukima client waffe Mayera Angel alina omu ku betuli nabo betugenda obbanga tukima naye client. Tuyingira mu kisaawe wano ewali entrance esooka checkpoint. So kale tuli ku kisaawe Entebbe bagiyita Entebbe International Airport. Nze Sonko Muhammad muli mutya twongera okubabuuzaako. Mayera Angel ali ku kamera. Airport pickups enamba y'essimu eba 0706794729 obeeyo gy'olaba awo imo WhatsApp and so on n'ebiddako osobola obbate ng'otufuna bulambalamba for airport pickups. Twongera obbajukiza ba Betty's Touch and Peter Studio abasangibwa e Buloba. Betty tolo bagamba nti ebintu ebikwatagana n'okushana n'okunyirira makeup omulembe kustylinga nviri kupangisa gomasa ez'okumikolo ebifanaganako ng'ebibwekwata Betty ojjabba oli ku kituufu asangibwa Buloba ku luguudo luyitamu oludda Ensangi n'okuyigiriza so Betty wa mulembe nnyo ate mu kazannyo kano. Tuli Entebbe tukoze okuva ku papaazi e Makindye neffe tubeera bwege gye twasimbudde nga tulina gwe tugenza okupiikingayo then ate tujje wano ku kisaawe tulinde omuntu waffe olunaku olwaleero. Nabagambyeko nti ebiseera ebisinga emabega tubadde nga tujja nga tukimanya abaana abawala oba abakyala bano ku kisaawe. This time round ero kyanjawulo omuko tuze kukima mulenzi. Tuze kukima Denis oluusi amanyi okuyita Love Doctor mwana nzaalwa yeeboyogerera ekyalo Well Spring eyava kkaalo n'agenda ate abeere ng'akuba ekyeyo. Saabali mu bitundu byeboyogerere mumanyi bulungi nnyo naye otwadde tujja yatugambye ayina omwana omuwala gwasinga okwagala ennyo amulya obwongo n'ebirowoozo n'omutima byonna okutwaliza ewamba muyita Karo. Oluusi era amanyi okuyita Denis wa Karo oba ne Karo yita Karo wa Denis tetumanyi bulungi nnyo. So gwe tuli naye gwe tuze okuba nga tukima ko Denis. Nyabo osiibye otya bulamu? Bulungi so osiibye so. Oli kiriya? Ekiriya. Olabika bulungi nnyo kikoze tukola ng'okoma omutindo bw'otyo obeere ng'olabika bulungi akazigo mmannyo mwekali ettama kweri buli kimu. Kikoze otya? So kya Katonda n'okundabirira Deni kwandabirira. Denis amanyi olabirira omuntu. Ateekamu amaanyi ngamba atya oli ena alabirira atya sindika akasente caring era obimanyi omuntu akufaako era ekitandikibwako akasente keeping in touch with you communicating kyeniza ogamba he's a caring man. Ate nga ali wala nga naye olaba afaayo. Olaba abantu abajja okulaba programu eno ng'owana Denis naye bajja kuseka nnyo. Abantu ab'okukaala Well Spring ayinayo baseeya. Denis yanneewunyisa nnyo okulaba nga yagenda akuba ekyo n'ekitimu nali mulabira nagenda olaba nga sikyamulaba nagenda olaba mpeereza message ne ngamba katulina kyamani waffe ow'okukyawo ne mugambako n'okimanyi nti Denis Kanyike ali bweru w'eggwanga nagamba oyo omwana yasoma oyo omwana taata we yamuweerera n'asoma. Ne ngamba bannange Denis mukwatagana mutya naye oba nga muli mu lwavu empitirivu bweti mukwatagana mutya ne Denis? Tukwatagana mu ngeri yaffe. Angamba mwesanga mutya mwefuna mutya? Yali akomyewo fooko ku some vacation
ne twemeetinga. Yagenda n'akuba eky'emulundi ogwasooka n'akomawo n'awummulamu. N'akomawo. Then n'amala n'addayo. N'addayo awo yandabira ebiseera ebyo. Vacation olwasooka okugenda yamalayo ebbanga ki n'alyoka adda? Mwaka gumu ndowooza n'emyezi nga 6. Akolera wa? Akolera kata. Akolera kata. Okay, kati azeewo omulamu n'eraddayo oba contract kati biwedde akomewo. Azze kukola, azze kuwummulamu ate eraddeyo. Kakati sometime najja n'andaba. Okay, n'akomawo mu Uganda then n'addayo. Denis yali mu vacation yajja akusanga wa tunyumizeeko awo kaboozi. Yansanga Lugogo Cricket Oval. Ng'okola ki? Lugogo wano ku Carrefour Mall. Nali ngenze kugula something nalina ebintu nali ngenze okugula. Kugundi we nali introduction twali cafe java so nali ntudde ku same table. Naye we yali atudde nga buli omu ali ku lulwe. So we kept in touch n'ambuuzaako. Nakulaba awo nalengera ettama lyali oliina nga buli boliina. Nalengera ettama n'asembera. Nali ndirina. Kanagamba bigambo kiriri kuba oyo kyali wange mumanyi agamba bigambo ki? Era omwo okukwanako ebigambo era by'omanyi. Alina ebigambo by'okukwana. Abadde simumanyi. Nina bigambo ekyo olwo ebikutengula omutima. Denis byakugamba mazima ddala ogwe mu love ne love doc. Ebyo byange nganze ku mutima. Tonzibidde. Manyi. Saale badde onzibirako nange ne mbikozesaako. Nja bigamba ng'oli wekka. Ate era ndinze katolaba ate waali taliiwo. Nga si bya kamera. Nga si bya kamera. So ne mukwatagana mutandika okwogera. Tutandika okwogera from day one yali abulayo 2 weeks addeyo. So we kept in touch. Twamala then n'addayo alina okuddayo. Naye nga from since that day yakwana ne mumala love ne mala weeks 2 n'addayo. Namala weeks 2 nga tuwuliziganya kuba we yandabira ali abulayo weeks 2 ataddeyo. Kati samazeeyo bbanga ki wazeeyo? Era ndowooza mwaka gumu n'emyezi nga 9. Kitegeeza love emaze omwaka gumu kale n'emyezi nga 10 egenda myezi 2 myaka 2. Mwaka gumu n'emyezi nga 3 awe watyo. Okay, love esuse omwaka. Kati so oyina plan ki gyali unakomawo just your boyfriend and girlfriend yoba kuluna akaana akalekamu then ogambye alina okuddamu. Manyi wamumanyi obeerawo nga muli awo simanyi nkyakwetegereza simanyi biki ate onaogira nga tewaliwo abamupasula abalala. Tebayinza mupasula. Nze obadde omumanyi? Mbadde nkumanyi nga nkulaba. Ng'olaba bulabi mu videos nga yabukuweereza? Nze oyaŋŋambako namukwano gwange gwe bayita Sonko Muhammad yajja okupiikinga ku kisaawe n'engenda n'enkunoonyako ku YouTube even TikTok. Yagamba kwali ku mutimbagano. Tegeeza ngenza okujja nga yenze mu nnyini oli gino nga si mulala. Agwe yennyini. Kati Denis azze agenda kuddayo okukola. Agenda malawo ebbanga eritali ppanvu nnyo ate eritali ttono nnyo. Then addeyo. Time yalaze nga bagenda tukano ssaawa 4 dakiika nga 5 mutantukutta obudde bali mu kkuba balabika basse oba bayinza ebbanga batuuse tumulinze wano. Bigambo ki by'oyinza okumuwa nga tannaba kutuuka nga ajja birabira wano? Ebyo bya love ebyo. Kuba baaba omukwano omuyitirivu nnyo. Bigambo ki by'oyinza okumuweereza? Ebigambo kyenniza omugamba that mwagala nnyo. Byaddala bino bagamba simanyi abalabu Uganda omukazi omuleka ebweru n'ogenda n'okola osanga bamutwala kyabamanya ali katuufu ndi contented naye ate era sisuubiramu disappointinga kuba olaba mwekuumidde until now ekitero langi sobola omwekuumira mu bulungi ne mbubi wooli mu bulwadde ne mbulamu wooli wendi ne weziggwawo nga takyasobola kudda kata ng'ali wano ku kyalo wano wooli wendi anti bagamba oyinza obutasobola mu disappointing muvaamu naye oluusi wabeera nga ali eri ng'oli eno naye ng'ate eno olina abakutakulatakulamuuko paka tewakoma oba painkiller oba obumuceere nedda bwali badde osobola obukkiriza teweebuli omuntu weefuula bize neweefula nti olina okwefuula bize tolina nnyo okuwa abantu obudde batakwongerako oba ki. If someone has come bulamu ng'ali serious ate ng'olaba afaayo he communicates. Long distance relationship si nnyangu naye byonna communication eba keeping in touch he cares so waliwo kitunawe ekyola n'ogamba waaki mba nkikola ng'olaba omuntu oyo bambi he deserves it kuba naye akwagadde
ky'oyinza omusasulamu is to love him back. Tuli ku kisaawe Entebbe tuzze okukima Denis tumutwala ku kyalo bweyogerere Wellspring wano just Jinja Road naye tulina girlfriend we bamuyita Karo tuzobate nga tumukima naye ku profile iyo ya WhatsApp bamba giyita DP kuliko kifaanana kitya Ekyani kya kuyange eyo kuliko kyange so myself tutanye obudde ugikebera nonsonyiwa okubuuza naye wayinza obba lw'ensonga lwaki nkakubuuzizzaamu ka just mpola naye akwagala ebyaddala omanyi omuntu akwagala n'akugjayo n'akuleeta mu mataala ku Facebook ku TikTok ku WhatsApp everywhere naawe n'otatiiririra kujja mu maaso ga kamera kugamba nti we oba ngaali abalala abaliyo kati yono obuvumu obujjawa obuvumu obulina yoyo singa aba mpukubye kwa nsimu nangamba Sonko wetegeke n'abalala tugenda tisitu ngenda okuddayo nga tumaze okyala waba Karo. Are you ready? Yes, I'm ready. Kubeera I know ajja kikola kuba tukipiza in touch nga programs bwazaagala zibe kimanyi omusajja asuubiza ate n'atuukiriza asuubiza n'atuukiriza nga ki atera kolanga biki atera tuukiriza atuukiriza kyeniza okugamba waliwo omuntu akoma okusuubiza naye nga akomya just to talk n'abanga talina kyakoze naye Deni asuubiza n'atuukiriza kati gwe wano ogenda muwaniriza nakati tolina kwomuleetedde wano kuseyika ino sookala akanagaba naye tekali wano bigenda beerayo waka kati gweno gye tukujja emakindi obeerayo naye beerayo ne bakadde bange obeerawo muwaka okay mbadde mente oba oyinawe weepangirisiza akaziga no mbeera waffe era n'akamala okusoma emyaka emeka myaka kale olinganga mwemeka mu 2 sisuka 25 kyana kito weekiti tama oli kito tosuka byaka 25 olinganga 20 gyennyini 20 mugumu 20 okay 23 emyaka 20 zino bidda ndowooza oba oli weemeka nga ndaba oli munene mubiri mungi laavu bannange egeza bale kimanyi laavu egeza enyiriza buli omu kyasaba ofuna omuntu amwagala nga bye bituufu obadde osoma biki ku ssomero wakamaliriza senior 6 namala Makerere University bantikira I'm a graduate kibi kibadde osoma biki byanviiri Bachelor in Human Resource Management. Beba bakola bikyabo. Bakola osokola mu any company mu kitongole kyonna ng'okola nga human resource oba nga manager. Yeah. Wamanyi oli degree number wagyetikka myezi nga 9 emabega. Denis afunye muyivu ate nga naye chairman yangamba muyivu. Denis yabera ku kyo chairman wa amwesiga amumanyi bagamba ya okay tuli ku kisaawe Entebbe bannange mutambuzamu kooti kamera ala abantu balaba abantu bakomawo wano ekisaawe kiyingiza abantu ate abantu bafuluma n'ekimanyi ku record y'ekisaawe kino buli tujjawo bakadama ebakyasinza okuba abangi abayingira n'okufuluma eggwanga baaka bayingiza akasente kangi nnyo abafuluma wano ku kisaawe Entebbe abantu bajja okukima abaagalwa baabwe emmotoka wano zijja olwa bayita mu department tambuza eyo bere ng'olaga wano eno wootye batusobola obeera nga balaba abantu wano bakomawo. So wano wabawo emirimu gye gibagikolebwawo olwo tujja nga ajja mu mugi nnyo abamu babakimane babebi baabwe bamu n'abaagalwa baabwe abafamire yaabwe embeera efanaganako ng'eyo. So naffe tuzze okuba nga ate naffe tukima owaffe olunaku olwaleero ne raavu bigambo tukyali mu bigambo bya raavu wano as we waiting for Denis abeere ng'akomawo wano eno. Denis ayagala nnyo ebintu bya music akolera naawe ate alina ekitone music akolera music tankolera nnyo nganze takole biki ebisinga okukolera like omuli emuddewo ebyoddembe ebikuumuza ebirowoozo ettama ne lyeyongerako nga bweri bingi benniza okugamba eyo nga bibiri ate oba bingi njagala nnyo kale like to chill with my boyfriend bahalika my husband njagala nnyo okubeera n'omwagala wange mudde bange obw'eddembe oba like kale nina byenjagala nga nze personally mu budde bwange obw'eddembe benniza okwagala. Okay kati Denis katubi owampozi wabayo ba boyfriend nabayo ne ba husband nabayo na biki sina boyfriend
ngamba mba njagala kubuuza nti kati ye ayingira tuluba kiye mwali Denis nasooka muteeka mutulebala boyfriend naye kati akyalimu eyo level era he is my husband soon officially yeah. Mulabye oba waliko eyo mu primary oba mu secondary ng'omwana wafunamuko chance omusembera n'otakola byaddala n'abaliko side ere ya Denis nga waliwo okaawo n'otakola byaddala ate waliwo ebyaddala ebigenda okolebwa nga nze mujulizi nammwe abanda aba kitegedde bulungi nnyo osobola banga okoma wano mu Uganda n'ongamba Sonko genda okime girlfriend wange ojje naye nenzija naye so gagenda okime boyfriend ojje naye to an extent oyinza n'okuŋŋamba nti waliwo twagala osooka owummuliramu mu kifo gundi genda osooka okibuukinge ojja otukime nga bekimu kirikkiriya nja kuba kima mu bitiibwa mulaavu ng'etonnya bweti kitegedde bulungi nnyo so tuli wano tugeza kulaba ate nga tunyumyanyumyamuko nabo mpola nga bwe tulinda Denis wano ku kisaawe nte batabeere ng'atuuka nyongera okujjukiza ba Betty's Touch and Beauty Studio ku nsonga y'okunyirira makeup omuleme kusayiringa nviiri okusiba enviiri okutimba ku mukologo Betty womwekwata ojja boli katuufu malidaadi sana mu mbeera yamu tukola airport pickups tujja nokusena tukima abantu ye ate nyongera okubajjukiza nti lwojja n'otambula naffe obanga tuyambeko ku donating okukolera emboozi zifanaganako nga zino ne ziri endala zemutegedde obulungi ennyo ez'okuyamba ku bannaffe ababeera bali mu bwetaavu mpola so mu mbeera efanaganako ng'eyo oyina kwotugamba yakala then tugenda tulewayi tulinde omukulu atayingirewo tulabe ga gy'ogenda okumuwandisa ono n'ebinaddako sirina kyenyiza gamba naye just now I'm so excited okuddamu omulaba omulundi omulala kuba olaba omuntu wiikisi bbiri zokka n'agenda bw'omweraba ne musinkana wiikisi ebbiri mwali muddamuko ne musinkanamuko twasooka kale yasooka n'asaba ennamba neŋŋaana gimuwa ne mugamba asija kati nanemerako nagamba please nalimaze okuhavinga breakfast kuba nali ndikira breakfast nga nyimuse wali wekka nali nzekka naye yali yekka nga ffenna we batugabidde kale service nga ffenna tuli ku table yemu kafe javas kati awo nenyimuka era yansanga mugundi mu parking awo n'aŋŋamba nyamba kale oba goganya okumpa eyo kankuwe yange nampeemerako n'ogamba akayaye kabadde kika nenjimuwa bamala ogimpaawo nenzirayo waka saabifako for 3 days kati nali ndi awo nga womanyi nga mwatondebwa kuba nengamba let me text this guy back by the way yesooka nakuweereza ka message namumma ennamba nampa eyiye nemmala ennaku ye yakuwa nogaa kansoke mukoneko kati nga omuntu wanaakuwa ennamba n'okiteeka mu ssimu nenyo tafaayo nobanga oli awo oli ku ssimu ogenda olya muli mutima lwe ekintu ekikugamba lwaki togikebera lwaki tomuweerezaako message sooka oweereza ngaoweereza kaki kahayi tandikira ku hello namuza hayi naye antegeera okuba alaba ekifaananyi ku DP yali so excited nangamba yasooka ndoza nakuddukana n'aba n'alyoka akoma nanaaba timanda kakomawo n'alaba ennaaba nangamba I was waiting for your call naye biki ne ngamba ono muwala ngayogera mu luzungu oba byali abyogera mu Luganda tuli Luganda yabyogera mu Luganda we twatandikira communicating since that time to meeting us still it having a talk ngolaba ene musinkanamuko kali mwadda mwasinkanawo twogera era some careful it was like a garden nenyongera okumumanya yasinga waliwo garden yoka omukifu ne mutuulako just ya mu garden ne munyumyamu netunyumya katula kugamba biki ebikusikiriza oddemu musinkano omulundi omulala omutima nga gukugiraagira omutima ngamba omuntu wanakubuza did only free ne mugamba simaine I will be telling you anytime ndwaliro ne mugamba I think kuba yanemera kunangamba hello when shall we meet when nga omanyi omuntu nga kutextinga anogamba oyo no gaya ngamba anyway ne mugamba okay jangu machi ndo wadnewo ati ne tu meetinga namusinkana ku papazi naye mwasinkana tayina yetwasinkana walala so netwogera kati yewe mwali mugamba musinkana gwe yachuzinga ekifo bayi yakugamba tusinkane mu kifo bwekyo naye avuka bamba yina ensobi ekintu osanga kiriba kikyo bwe bagana meeting atagala meeting mu kifo nga kuliko ne road abamu agamba tusinkane wano ekifo kuliko garden and guest house mwasinkana kale nze n'okubanga musikiriza omwagala engeri gye yajjamu yali so principled kyenyiza okugamba teyapapa teyakola ki yatuukira ku bino waliwo omuntu ayagala hit and run naye olabira ddala omuntu nga takwatakwatako nnyo takola ki respect nga agikuwa
mulinga togamba gayi nga fala mbali mayajja kunkwata nkwata era nze by the way saagala muta behaving and that way oyagala bya mpola mpola ekintu okiriba kikyo era kiriba kikyo so about time n'okuba omugumiikiriza kati obanga wayinako ne bakumenya omutima n'ogamba let me just do my stuff so bachi let me mind my business so omuntu wo ajja mukadde naawe kogamba kotasuubira ng'omanyi oba alijja oba ntuweezo oba ndimusanga ndi mwemeka yeah to keep in touch with then ne mwawukana kwolwo netwogera actually tezaalina weeks 2 we yagenda kuba zaalinga oba 3 zaali awo weewa tunagamba nnombulayo ebbanga ttono ngende kati mwa meeting wa mulundi gumu kuba mwadamu ne meeting ayino wembe netwongera okwemanya ne tumiitinga twongera okwemanya paka Katonda manyi walinnya naddayo manyi waliwo enjoge wali addayo wamuwerekerako namuwerekerako naye wamusiibulako okwo nga kankusiibule bulungi oddeeyo bulungi omutima gende nga guli wamu bulungi n'agenda muti yali anyiize namugamba sijja sobola kuwerekera naye niiza obbola olunaku bize nensaba leave ku mulimu only 3 days katoleda omutima gwe watandise okwagala nga gumukubira nnyo kati gwali omuntu akubeerako na communicating nga takoma kwogeza mimwa just bigambo olaba n'amaanyi ateekamu n'akasente ate kasoteekamu akasente kasente kalina amaanyi kaleeta feelings n'ateekamu n'akasente feeling nezongero yiika neziyiikira ddala walegenda wamusiibula bulungi sinya mutima si kasente ye ng'omuntu nakukongera osikaasikamu anti kongera osikaasikamu nye waliwo omuntu ayogera ennyo nga talks a lot naye nga tateekamu sente fabogera nze mwana ndi wa kigambo oyagala sente oba owedde nina bino abamukaniza seesoma naye nze mba wa bigambo nkuba bingi nnyo naye byokukwata mu nsawo nsooke nkuwe ku sente awo naawe osoose nompaako ku zizo so paka lwe tuka time n'agenda naddayo omanyi waliwo enjogera y'Abaganda egamba nti emmese ne bwerigejja etya eriba yakappa nga yayina ogirya kati naye ne weeraga ne wega kumatala time but finally kinoma n'okiyingira kati olya lwavu oyina nyingi gamba muti no lwavu nina nyingi ya Denis gamba ko tulabe gamba Denis na lwavu yo nyingi Denis nina lwavu yo nyingi abantu abeyagala munyumira waliwo olinga abeera awo ng'agamba mpulira omuntu ono mwagala nyagala kugwa mu laavu naye oba nsooseeyo kitundu ki ogenda mpola ekitundu kyagala osoosayo nga tokitegeera osoosayo ekitundu ekyensobi nekkuba nogaba amenya omutima bona ababeerawo laavu ng'obuukamu eno n'ogwa mu ndala laavu oba wakayinga eno obuukamu eno n'ogwa mu ndala n'ogamba bannaaye naye omuntu abeera ng'embeera ze zakubanga abeera ku kyeyo akuba kyeyo n'agenda akuba kyeyo n'agenda nadda onaabigumira abaana wali tukatabi n'ogamba tulumbe bulungi kuba abantu bagenda kuyeeyo ng'abasaaga abamu babakakana bukasi bwe batuuka ate ate bakyayagala kuvaayo alaba nga tewakyamumalira yabeera yabba mugumu tomanya nange ninza nogamba katikati anziye kujoyininga ojoyininze si bbanga ddene era naye yennyini sigamba nti oba akyagala nnyo naye nga anytime bbanga eritali lyawala nga pulaani zaffe wetuzipulaninga nze naye tutera okukola wano emboozi n'abaana bakadaama basinzira eri nga balina ba boyfriend eno sente n'azikola n'aweereza boyfriend n'agula poloti n'azimba byonna ekimu ku bibiri kadaama n'akoma nga boyfriend ddala yabizimba biri mmanya ga kadaama oba biri mmanya ga mulenzi oba nga tebiriiwo kino Denis abadde akikwasaganya kyakusaidiyo oba alabika akwagala akwesiga kyekimu lwaki anjagala abadde nga akasente akakuweereza ate nga kakolamu buli kimu kyaŋŋambye amayumba muzimbye eno yajja kulaba ebintu bino tujja kulaba ye nga yajja kulaba nti yakutrustinga mu weeks 3 ezo namugamba wapapamu naye munnange wali yagamba na papa naye yasooka kunkya nagendako muposti zange nagamba ono omwana anambeerera muzibu siba yayebeokolotya walinga oyambala obuntu buli bwenyini ngera ebifaananyi wange yagamba was so respective yalaba omuntu kale si buno obuwala nti oba kiti kyeyandabiramu yasooka kunkya gwe toli buno buwalawala oli omuwala oli yennyini
Sirina muwala ndi mukyala. Ogambye bannaye oli mukyala ddene ombwati. Ombwati. So akwesiza abadde ng'aweereza akasente then gwe notambuza development nebigenda mu maaso. Business biralo bajja bintu assets bikala. Assets. Mufune eyo nga bano. Obeere eri sente zonna ozikola oziweereze n'ebintu bitambule. Nemwe muli emuna bye mufuna abayaaye waliwo gwe twafuna awo twali tumukolako story muwala simanyi mbu yafuna omulenzi mu WhatsApp group mwate omulenzi yali munywe wa mmindi nga musawo Muganda n'amuweereza sente kontrakt tetuko okugwa akagala okulinnyo okkomawo mbu n'amusuula eddalu bamuteeka ku deportation ali eyo takyategerekeka engoye azijjamu yagwa eddalu ninonyayo ennamba ng'eno ojo ogifune. So si love muva mweno mugwa mweno mubala birala just byokka. Kale ndooza tugenda breaking am then tuinde wano omukulu atuuke tubate nga twesanga mu kitundu ekidda kusiwe kiri abawala bano oyinza bagamba ki abali mu love bava mweno ne bagwa mweno babuuka mweno ne bawa mweri usanga omwala nga ayina mu simu ye nga ayinamu ennamba nga 15 naye nga ayinza okugamba kati eno wiiki yanjala bonna anagera nga bagamba I want to meet you naye enjala mbi njagala siiganya nga siiyanjala n'afuna owa rent bammanja rent waliwo n'abagenda naye bakana bavubuka nga bana nga tebalina kondomu kati bana nagenda nga bagamba nafunye olubuto neyagala lujjamu nalufunye nyagala lujja nagenda nga bakuŋŋanyamu akasente anonyaza iPhone oba byakulya oba kuweereza maama we mu kyalo oyinza bagamba ki nga gwagudde mu ravu nga yadda ravu nga yaddala nze nyumira nga njirengera abantu bagirimu kati mbalengera wenti nzajja obba omujulizi weda ng'ofuumusa emisinde obanga nange nyambadde kooti bwenti nga nzize oyinza bagamba ti Kyenniza ogamba ku balaba nange abali eyo bugumiikiriza n'okwagala nnyo ebingi. Olwoyagala nnyo ebingi ogwa mu nsobi ate nabo abasajja n'oba obeera obana bano baba 5 oluusi goyinza okuddawo n'ogamba naye ndi wakabiri n'abasajja bwe bati naye nga some of them baliwo to use you ate balina gye bakutwala kale nga they're just time wasters. Kati ebyo byonna ebirungi biba mu maaso ate tosuubiranga musawo ya musajja buli kamu n'omusaba buli kamu naye weeteekemu akusange ng'onyirira naawe okubanga weekolera nga gwe omukyala ate abawala tulina okimanya nti osabiriza nnyo omusajja every time n'omusaba nina kino na kino njagala kino naaba oluusi akoowa nga gwe okanya kumuggyako naye there is nothing you're adding on him. So olina okuba nga oli mukozi n'oba nga oli straight forward n'ogamba kino oba kino osazeewo bwe nti n'okwekiririzaamu nze nekkiririzaamu nnyo ate nzikiriza nnyo mu Katonda. oli wa ddiini? Ndi mu Catholic. Bamanyi balina enva ze balya. Okay, tuli wano okusale twagala okuba nga tubeerekereza waliwo gwe twaliko naye atukola puroguramu emu nagamba ddala omwagala nnyo yeka gw'oyina Yeka gwe nnina. Esimu kugamba ndere simu tukebereko WhatsApp osobola okukikola? Kikola bulungi. Oba okikola bulungi kayinza okuba nga akantu akokulabula kubanga mulimu obulala sajja nzogera nagasooka ompe kusimu yawo n'agenda okukebera Allahu akibaru n'akusabulira Empico Express n'akoleka netugamba bannange ate byonoonekedde wano eno kale laavu yo nkulaba ogirabika ate waliwo kano akantu kano koolina kano wano Miss Damamu omumanyi alina kano akantu omumanyi omwayifu akayina kano ayina omulange gyayogera mbu ati nagamba bannange okikakasa ng'agamba Mado batugaba balina buno obuntu buno babita batya gisport Beauty sport. Bakita okongera munyesha beauty sport. Nze kaita beauty sport asimanyi. Baga mubanera olabika naawe. Okay, nze Sonko Muhammad tuli ku kisayi wane Entebbe tugenda kubanga tulina gwe tulinze client mulenzi this time round katumida berenga atuuka tumwanize tubatenga tweyongerayo mu kibuga akala amatendo bweyogerere kati ere bweyogerere waliwo like gye mwina ennyumba kitugenda tugenda waka wa mami so yateeka ennyumba asookerera waabwe ewa mami mutulinda bye bweyogere tujja tuli mu kubo kale katusinkane mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi eno nga tuze okukima Denis Kalomenti mukwano gwange Denis yambeererawo Denis amanyi obbeerawo Denis nze nali mukalu Denis yambeererawo ku kalulu n'entya n'okutya nga ndi wa kalandala naye ng'ali wa kalandala naye yali real gyendi so I think ne mukyala bweri omuwala ono kyemanyira naye ayinza okubeera real
kale katugenda tumuyite tulabe ate nga atuuka then twolekere bweyogerere mwongere obbanga mutugobera mu bitundu byaffe bigenda obbanga biddako nga mulaba laavu n'ekyeyo bitambula bitya lwakuba nabye simubuuzizzaako naye ngenda bimubuuza mu bitu ebigenda okubanga biddako tulabe laavu eyo ey'okukyeyo n'omuntu ali eno oba kankubuzeeko kati nyo laavu mugikola muti ey'omuntu nga oli eri ku kyeyo nga naye ali eno ku simu oba biba bitya ddala like n'ofiringa ng'omuntu alinga ali awo especially obudde obw'ekiro obudde obw'ekiro kaba kati abantu abamu bafuna nnyo obudde obw'ekiro nga oli free nga naye wabanga ali free bagenda nnyo obudde obw'ekiro ssaawa nga 7 awo 8 awo ate awo emizimu gya laavu awo wegitambulira awo n'abenzi awo webendera awo like biba bitya ku simu okosobola okutubbirako ku simu kati nga gwadde mu laavu bagita long distance relationship si bwe bagiyita bwe batyo biba bitya obeerawo just buli omu alina engeri gye yakolamu buli omu alina embeera ze kati gwezizo naye mbadde mukikola mutya ensi abadde acommunicatinga nange everyday ekiro nga nkubira ku video call ne twogera awo ennyini awaha twogerera ddala ku video call ne mwogerera ddala nga buli omu alaba munne kyokka ng'enkya nina ogenda okukola naye nga Denis minga sure nti akuba ne twogera kale abadde keeping in touch during the video call yebeera etya biba bitya WhatsApp okubira ku WhatsApp video call bakuba ku WhatsApp oba voice call yonna kaludde mu kiro beera oli mbuliri ng'oli awo beera oli awo mu ntebe ng'otudde kuba kati obeera n'abazadde ewaka olina wobeera oli nga wali safe ne mwogera bunyi ku video call ne batakugamba managula kitova ku simu oli mbalenzi waffe wennyini nyingira mu rumu yange ne twogerera eyo n'ogiggala awo mboozi awo neetabuka butabuzi video call waluma batugamba kuti abamanyi okola ensobi ku video call mutuka ne mobile ne mwogera omwoyo gugwanga ne gukulinya nyonnyo ate nga okugamba ajjako ekitambaala ku mutwe yamu engatto ogenda okukomekereza nga engoye ku mubiri ziweddeko era akimanyiza ebisi byagala amanyi bwogamba nti obyagala tayinza gamba nonno alabika alina ebimu byannima kati aŋŋanya okundaga okutu mugamba ndaga ennyinda okitegedde teweeyisaako kyogamba bali eri babitegedde nnyo okusinga gwe wali wano gwembuuza ajja komawo abisange byonna ebyetaaga ku ssimu ala amanyi okweragako awo kati bamala okweragako omusaidi emu n'alikoodinga kati omutuuka mu makatikati awo ne bigana otambula obulungi n'agamba kati owedde bayiza ekyo kyensooka olowoozaako laavu obeeramu naye ate tekitegeeza nti gweramu ddala yo teekemu n'omutwe n'ebigere kati omulala n'atugambako nedda muntu obeera olina omulagako nekyo olina okukola bw'oba omulagako ate wali atolaga feesi kati girobere ng'ogitunuza wali bulungi bwoti kati awasooka alaba omugambe kati olabye bulungi kati nange eyo kati kandabe natandikola okutunga naawe ennyindo ng'esongodde nnyo leero awe kale bintu byalaawo bintu bya mukwano katusengayo ebitundu kyaffe kigenda obba nga kiddako nze Sonko Muhammad Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeeteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.